إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalonja batulaba sawa mukkirize muddakazi n'entono tubenga tulaba al-alaqatu bayna ar-rajuli wal-mar'a fi ash-shar', enkwatagana wakati w'abakyala n'abaami mu Busiraamu. Busiraamu mutulagira tutya okubeera nti tukwatagana, tutandikira wa mu nkwatagana zaffe ne mu nkolagana zaffe era tukomawa abaami wakati w'abaami n'abakyala. Naam, ekisookera ddala omuntu talina kuddaawo n'agamba nti katugambe mukyala n'agamba nti singa nali musajja kubanga abasajja balina kino ne kino ne kiri ekirungi ate ffe tetukirina, oba omwami n'agamba nti singa nali mukyala olw'okuba nti abakyala balina kino ne kiri ekirungi ffe kye tutalina. Eyo ensonga teyeetaagisa, wabula olina kubeera nti buli omu akola kyateekeddwa kukola ate kyatalina n'akisaba Allah abeere nga akimuwa. الله قامت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. الله تقام أنت temwegombanga ebyo Allah byesukkulumya kubalala kumwe. Katugambe oli muli bakyala Allah banga yasukkulumya abaami ku nsonga emu oba endala, tobeera nti weesunga osinga wali mwami, nawe omwami tobeerawo ne weesonga nti olw'okuba olina ekirungi kyolabye Allah kyeyasukkulumya ku bakyala nogamba nti singa mbadde mukyala. Toweesonga mbeera bwetyo, wabula beera nga Allah tugamba nti buli omu alina omutemwa gwe ku ebyo byakola. Omwami waakola ekirungi afunamu kirungi, era bwakola ebibi era afunamu ekimusaanidde. Bwekityo n'omukyala waakola ekirungi era afunamu kirungi, era waakola ekibi era afuna ekimugwanidde. Era Allah n'atugamba nti was'alu llaha min fadlihi, wabula mubeerenga musaba Allah mu birungi bye by'alina, mubeerenga musaba Allah subhanahu wa ta'ala bye mutalina abeerenga abibawa. Otherwise enkolagana eri wakati oba akakwate omwami n'omukyala buli omu ajjuza munne. Waliwo abasajja be batalina waliwo n'abaami be batalina, waliwo n'abakyala be batalina. Kyova nti Obusiraamu bwalagira obufumbo, era mu maaso tujja kuba nti tubulaba buli omu ajjuza munne obukendeevu bw'alina. Era mu maaso inshallah omusomo gwaffe ogunaddako gujja kuba gwa bufumbo inshallah subhanahu wa ta'ala. Ekirala, omwami aba n'akakwate ku bakyala mu nsonga zino ssatu wammanga ze tugenda okulaba. Aba n'akakwate ku mukyala ono. Ekisooka asobola okuba nga omukyala ono mu mbeera eza bulijjo omukyala ono asobola okuba nga ekibagatta naye bufumbo nga mukyala we yamuwasa, yagenda n'amuwoowa n'afuuka mukyala we. Kakati alina kweyisa atya mu mbeera eyo nga bali mu bufumbo? Ekisooka ku nyambala, omukyala yambalanga bw'ayagadde. Mu kutunula omusajja asobola otutunulira mukyala we nga bw'ayagadde, n'omukyala n'atunulira omwami we nga bw'ayagadde. Buli omu n'anyumirwa munne nga bw'alaba, buli omu n'anyumirwa munne. Ebbanga lyamala nga tasussizza Busiraamu, tasussizza amateeka ga Allah. Tuba nti Allah yagamba nti hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna. Mu abaami abakyala abo byambalo byammwe mu abaami, era nammwe abaami muli byambalo by'abakyala abo. Nabwe ekyo mu bufunze yenkolagana ebeerawo wakati w'abafumbo. Ekika ekirala eky'abakyala, akakwata akalala, waliwo omukyala nga akakwate kalina ku musajja ono ali mu bamaharim, antakuuna min maharimihi, okubeera nti omukyala ono ali mu bantu omwami ono baatakkirizibwa kubeera nti abawasa, ng'omwami ono takkiriza okuba nti awasa bakyala abo. Omukyala oyo asobola kati nga maama we, asobola maama we, asobola muganda we, nga bagatta maama oba nga bagatta taata oba bagatta maama ne taata, asobola okuba jjajja we, asobola okuba ssenga we, maama omuto n'abalala abo abooluganda olwo bwe lutyo nga tokkirizibwa kubawasa. Enkolagana ebeera etya? Ekisookera ddala mu nnyambala, omukyala oyo bw'atyo jjajjaawo, maamawo, mugandawo, ssengawo
ayambala asobola okuba nti ebitundu bye ebitera okulabikira abantu ebya bulijjo mu mbeera ya bulijjo gy'atera okwambala n'abooluganda lwe ebisera okwolekebwa asobola obyolesa kati ng'enviiri ng'emikono sigamba nti omukyalo oyo aba alina kwebikkirira nakinedda enviiri ne wazireka nga talyebise obulago tabise kubanga ali ne muganda we kasita kaba tasusizza kkoma okuba nti ate ayambalira ddala mini n'alaga ebisambi nakinedda tugamba bino ebya bulijjo ebirabika enviiri ensingo emikono ebyo bisobola okuba nti bikola ki birabika nga ali n'omusajja afaananako bw'atyo olw'oluganda olwo just nga ataddeko kiteeteeyi kyokka eyo enkolagana bwete bwebeera mu mbeera ey'okwambala. Ekirala enkolagana eyo esobola okuba nga ng'ekibagatta omwami oba akakwata kali wakati w'omwami n'omukyala asobola okuba nga omukyala an takuna almar'atu ajnabiyatan anhu okubeera nti omuwala ono omukyala ono ali mu bakyala abalala aba bulijjo eri omusajja ono nga si mukyala we nti yamuwasa ate sigamba nti amuyinako luganda wabula mukyala wa bulijjo ng'abakyala abalala oba si ekyo oluganda lwayina lwawala lusobola okuba nga amuyinako oluganda naye nga lwawala ng'obusiraamu tebwakugaana kubeera nti omukyala oyo omuwasa ng'oluganda lwokuba nti oluganda olwawala olina kweyisa otya wakati w'enkolagana eyo w'oluganda olwo wakati w'omwami n'omukyala afaananako bw'atyo nga si mukyala wa bulijjo. Ekisookera ddala olina okubeera nti olikola kibayita ghaddu al-basar omusajja alina okuba nga akendeeza amaaso ge. Allah tabaraka wa taala yatugamba nti قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الله يلاقي umbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba abaami babeerenga bakendeeza amaaso gaabwe bakuume n'obwereere bwabwe era n'alagira n'abakyala babeerenga bakola kimu nobwekityo ghaddu al-basar okubeera nti omusajja akendeeza ku maaso ge kyatteeka ku bakyala aba bulijjo. Ekirala okubeera nti wakati awo wabeerawo at-ta'amul bil akhlaq wal adab kugamba omuntu okubeera nti wabeerawo empisa n'okuwangana ekitiibwa omukyala talina okubeera nti akola bintu bisikiriza mwami ono kati ng'okubeera nti agonza eddoboozi ng'ayogera n'omwami okubeera nti amukema nti Allah agamba فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Omusajja ono omukyala ono talina Allah yagaana okubeera nti omukyala agonza eddoboozi lye n'alirungiya ng'ayogera n'omwami ekintu ekyo kiri haramu. Ekirala omukyala ono talina okuba nga akola bintu byonna biyinza kubeera nti bisikiriza omusajja ono obanga bimukema ng'okubeera nti ayambala obukondo n'abukoona n'ebifaanana n'okutambula sitayiri ezitali za buvunaanyizibwa ziyinza okuba nti ebintu ng'ebyo bikema omusajja ono. Allah subhanahu wa ta'ala aligamba nti wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Abakyala bano Allah tabaraka wa ta'ala yabaziyiza okubeera nti bakoona ebigere byabwe okubeera nti balaga ebyo ebyekwese mu byokwewunda byabwe. Oli n'ayambala enkondo nga buli musajja w'atambula omusajja atumutunuulira buli musajja gw'ayitako amutunuulira nga n'entambula ekyose ebyo obusiraamu tebubikkiriza. Ekirala enkolagana omusajja gy'abeera nayo mu makyala aba bulijjo okubeera nti oti bayita tahrim al-khalwa obusiraamu bwagaana okubeera nti beeyawula omukyala ne yeeyawula n'omusajja nga bali bokka. Tubantu Omubaka yagamba sallallahu alayhi wasallam ala la yakhluwanna rajulun bimra'a illa kana ash-shaytanu thalithuhuma. Omusajja tasobola kubeera nti yeeyawula n'omukyala mu kifo nga bali bokka babiri okujjawo nga shaytaani baakumeka yakusatu. Ensonga eyo neebanga eri haramu omusajja okuba nti yeeyawula n'omukyala. Ekirala al-hijab omukyala okubeera nti ayambala bulungi nayambala olugoye olumubikka obulungi. Olugoye olulina okuba nga lulina ebitendo bino bisatu. Lulina okuba nga luwanvu lubikka ekirina okubikkibwa. Lulina okuba nga sigamba nti lumpi
waliwo mikono nga lukoma wano nedda gino okubanga mikono gimalayo gimubikkira ddala ebigere nga bibikkira ddala nga luwanvu bulungi lubikka buli kimu ekirina okubikkibwa ekirala nga lugazi bulungi nga terumukwata ate ekirala nga terutangaala Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha Allah yaziza abakyala okuba nti boolesa ebyokwewunda byabwe okujjako feesi n'emikono okujjako feesi n'engalo zino basobola okuba nti tebiina buzibu kuba nti babyolesa naye webanga bireeta fitina nabyo balina obibikka kati yatugambe omukyala yesize ina alina okubikka buli kimu omukyala yeewummula mu nnyindo naki alina okubikka buli kimu yesize wanja najja alina okubibikka buli kimu هذا والله أعلى وأعلم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته